Gwe kimanyi yagende mu nnyonyi oyo omusajja yite bannange mu mulabe naye yavaawa teeka akakumi konyo kamanyi kakumi yavaawa muno mu Uganda muli abantu muno mu Uganda muli abantu bonna buli gwayagala omusangawo nze we yava we njagala bambuulire naye nekisinga okunyumira buli boogera kwa Bitex agamba muwage awo tubiveeko omuwage beepinga ebitaliimu naye nga bonna yawanika munne nze nadde mbanyi tajja kuyimba ekiwatule garage mba nti ne omusajja oli nga wali ku stage pulezidenti we saagala oyo omusajja alina okuyimba ekiwatule yayimbye bulungi nnyo anti nadde mmanyi nti ayinza obutabeerawo ayinza obutalinya ku stage nti lwokuba ne Kenzo yabadde ku stage alina okuyimba batulimbire eno nawe naggamba bali basse ekintu kimu bali omuntu abaana akasente bamaze okagabana baagabana naye kati nga nzikola kyeru Tronas Media nga bulijjo tubagamba nti mwenna abeebulebwe ya kumpi newala mwenna atubaagala nnyo mwenna abali mu Bungereza abali mu nsi ze Amerika kata wonna womuli tubaagala nnyo era mwebale nnyo mwebale ddala okubeerako omwaka guno 2023 okubanga mutukuumidde mu kutu nga bwe tuli tubaweereza atubagamba nti nate olwaleero tugguse bangambye nti n'olugambo bwe kiri amanya nga bulijjo Tronas tujja kubanga tutambula kintu nga tukikubanga tubabuulira kano na kali ani yakubya ani yanobye omanye abakazi muli bazibu obunoba tebaguze gomesi awo nno tujja kuba tubabuulira ate mukazi munnammwe nze yajja kubabuulira nze sijja kubyogera ebyo nti ani yanobye ate yakaze atya tujja kubanga ekyona tuyita nga ndi ne munnange MC Zamzam nga bulijjo awo nno atutandike lukoye tulabe ani kyaganye wani mayinja yakoza ani yakubya ku stage ani yazinya ani yayimbye ani yakoza tekitegeera naye nze nga tutandika mayinja yanyumidde mayinja alina akayimba ke yakuba naye ndowooza yasooka n'akakwata simanyi bulungi abantu baganye okamanyi gyekali abantu baganye kubanga yali agamba muzeeyi nti abantu baganye bamukyayiramu n'omukyayiramu okwegamba akantu ndowooza yakakwata n'agamba akansooke nkikwate kino awo nno ndyoke nkikomyewo mu nkomawo ey'olufu okwaya the return alabye nga naye mmwe abantu b'oku social media mubadde ki nalabye ng'oli bamutaddeko nga ayogera ne Honorable Geoffrey Rutaya ng'oli n'agamba nti waayi Geoffrey Rutaya amukunya kati awaba amukunya ki naawe naye abantu sibategeera oba ebigambo mubijjawo munoonya ntalo munoonya ebikyankalanya abantu opinioni y'omuntu tusobola mugana kwogera kyayagala naawe social media ogimanyi yomu kyasanga kyakola ki owakanya gwe genda bugenzi naye kulula simu yambuke nawe oteekayo Christmas wabadde wa nkuveeko wangi otegeeza wafumbye wangi otegeeza wacakalidde wangi nafumbye wangi awo nno ndowooza mubiraba Christmas time tusobola kucakala kulya kunywa awo nno ndowooza MC Zamzam ndowooza mumuwulira kati nze ndiwo kufumba nga bonaga nti MC Zamzam jangu ofumbireko wano ebanaye anze nagenzeeko mu kyalo okulaba bakadde bange mbaagala nnyo mwenna
bamaama bataata bakojja bajjajja mbaagala nnyo era mwebale nnyo mwebalire ddala okundabirira kikulu nnyo navuddeyo era ngamba nammwe mwenna abakyasigaddeyo mukomewo kati saawa yakola Christmas yakoze ki Christmas yawedde awo nno tujja gamba nti mwongere okusubscribinga ku Troners Media awo nno ekintu kikube nammwe mwenna abatana bakusubscribinga mwongere musubscribinge awo 24 twongere kubaweereza naki nalo kubaweereza nalo na mutima tugenda baweereza na mutima gwokka mugenda kakasatu ku Troners Media tukuba ate nga tukola ki tugumiza walabye alien skin ngagenda ku press conference ewankulukuku yagenza atya yagende mu nnyonyi gekyo kimanyi yagende mu nnyonyi oyo omusajja yibannange mumulabe naye yavaawa teka akakumi konyo kamanyi kakumi yavaawa muno mu Uganda muli abantu muno mu Uganda muli abantu bonna buli gwayagala omusanga nze we yava wenjagala bambuulire naye ekisinga okunyumira buli boogera kwa Bitex agamba muwage awo tubiveeko omuwage beepinga ebitaliimu naye nga bonna yawanika munne nze nadde mbanyi tajja kuyimba ekiwatule garage mwanti ne omusajja oli nga wali ku stage pulezidenti we agala oyo omusajja alina okuyimba ekiwatule yayimbye bulungi nnyo anti nadde mmanyi nti ayinza obutabeerawo ayinza obutalinya ku stage nti lwokuba ne Kenzo yabadde ku stage alina okuyimba batulimbira eno nawe naggamba bali basse ekintu kimu bali omuntu abaana akasente bamaze okagabana bagabana naye kati nga nzikola ki bazigabanagabana ddala nga zikolayo bagabana bagenze okuyimira ekiwatule kuveeko abasajja bakoze sente oba bagamba alina yayongerwako bebe ku big size tukwagala nnyo wano ku Troners Media yakifa bakudde naawe ate naawe kati gw'oyongera si supu nze kati oyakimanyi ndi muwagizi wennambeeri anti kati yondabira nti awo oyongera nabadde nina okubaawo ekiwatule wali byenayogera nga mikakasa ate yabagenzi nabagamba luyimba olwo oli yabadde muntu nga nayimba esatu banne banayimba ki yimba lumu vaawo yimba lumu yanyumidde yasoose n'akuba ennyimba n'alyoka ajjukira nti abantu balina okubuuza n'alyoka ababuuzaako n'abeebaza omwana n'ajja nakuba dansi omulenzi nze ndeka bulezi ye kiwatule nona yagivuunisa bivu ekivulu ky'omwaka famire yonna nnyimbi nalabe n'omwana omuwala ng'ayimba bonna bayimbi ne mama yenyini mama yatidde teyavuddeyo mama yayimba naye teyazze yabaddewo asoota baawaawo yabaddewo naye bwe bamuyise teyazze alabika yagambye waayi kati omwana omuwala omulenzi taata ekiri kika kirala eri famire eyo bannange agamba kansigale eno awo nno anti mugambye nti ava episi yagenza nakuba omuziki wabula ashabada abaana bayimba abaana bayimbe muddwa ngaayimbe mutabuse ndowooza kati gundi alabika atendeka shiba nalabye nno omwana kati ng'akolera ddala bya shiba aliwa obaye kasiita obaye yaani ava episi n'akutamira ddala wansi bannange yabadde alinga shiba yennyini yabadde alinga shiba yagamba yegomba nwaji naye yabadde alinga shiba twagirwa olw'ombulege naye tetulina kyakukola awo gwe muziki omuntu omuziki we gumuyingira gulinga mwenge omuntu osanga omwenge nga atamidde takimanyi nti atamidde okimanyi nti omuntu asobola kuva eri ng'atamidde nga yenna tabitegeera najja n'aggulawo kufulu n'agikwata mu ngalo n'atandika kuyita abali mundi owaayo munzigulireko okimanyi naye nga yeerabidde nti ate yegguliddewo ebisumuza bineko batugamba nti omwenge gwe ogulaba gumalako nsonyi
ate bala nongera kusulwa kati ndowooza n'omuziki bweguli abamu bagunywa nasigala nga waali sajja balina emitwe nanye omwenge nasigala nga wakulaki awo nno tujja kubagamba mwenna abali ku live yaffe TikTok Tunazi Media tubagala nnyo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mulayikinge live yaffe ate mwongere okutufollowinga awo nno ekintu kibe nga kitambula tujja kubanga tubagamba nti tubagala nnyo mwenna buli ali ku live yaffe Tunazi Media tubagamba nti tukuba tewe tugumiza ekintu awo nno kitambule tujja kubanga tutambula mpola mpola tujja kubanga nze mmanyi Abitex wali tateredde kubanga ekivulu tumanyi ffenna ekivulu kiba kimu ng'asatu mu lumu Ssaabasajja Kabaka ng'asiimye buli omu yenna Ssaabasajja Kabaka yasooka abeerewa mu Lubiri Emmengo naye ne wabeerayo Anirule Nkwacho n'agamba nti Nkwacho festival kati bigenda kuba bibiri abaana kabagaya Nkwacho uli amatema galo wawulidde akalango kati kagamba jangu tugaye Nkwacho naye kubuulire Uganda enyuma Uganda ekola ki engeri gy'ogamba nti eri ekivulu kya kabaka ekivulu kya mwaka buli mwaka kimanyi n'omwana muto waati owulira Abitex ne Badge beegasse ne bakola ekintu naye n'agamba nti Nkwacho festival abantu abo bono wabeerayo nono abeerayo nze mmanyi naye banakwatagana Abitex yejjusa olunaku lweyawalampa kuli kuwalampa lweyagamba nti owaaye gundi jangu kintu kibeere bweki anti yagamba yategese Nkwacho nani yategese Nkwacho gyali mu cover ayategese Nkwacho ffe tetumumanyi naye wenna ali ku Tunazi Media genda mu comment section yaffe omutubuulire ani yategese Nkwacho festival abali ku live ku TikTok yaffe Tunazi Media mutugambe ani yategese Nkwacho festival ani genda wali mu comment otuweereze message tugambe ani yategese Nkwacho festival tetumumanyi bajjamu kugamba katumulinde abantu bali updated nnyo bajjamu kugamba omuwuli bajjamu kuddamu nabadde nina akantu kendaba nga ono waliwo yabadde interviewinga Honorable Betty Nambooze yamusanze mu maka ge emukono n'agamba nti kaakati munnaaye atuli wano ku maka mu maka ga Betty Nambooze n'agamba nti saagala bintu ebyo gano maka ga musajja omusajja muwe ekitiibwa era abakyala mwenna mubeere nga Honorable Betty Nambooze akubanga amanyi omusajja kikulu naye mwe naffe tukimanyi tebamanyi batukwata bamanyi batukwata bawulire babakwate batya basajja mmwe abali eyo mumanyi engeri okatamu abakyala abamu tebamanyi bakwata bakyala kati omu ajja gamba nti wanaabigeze bbogo olumba ndiga tera oba onnyonoonye wazanga baba oyangamba zitambula ddayo gyewabadde mu kivulu kyo wangamba ddayo naye kati gwe ngamba bulungi ongamba ezamumanyi kwano mba netwagala tubibiita toka ebintu byetuboggolera tuli mu nnaku nkulu zino nkwata bulungi anga bediro ogendagendakotezamuleero natambulirako wa mukwano gundi ekitegeera nawe nogeza ova ono leero ondaba obeeranga ngamba yitaawo nze kintu kinjako obeera ngamba yitaawo nkwata bulungi ombibiite basajja bannange abali eyo kwogera abantu bano wammanga mujja kwetegera muli eyo bakozimu aba TV mwalwanidde omusajja bannange mwalwanidde omusajja ku Vegas muswaza naye nga namusajja balaba waati omu akola ku FBS TV kusoka azoogere omulala akola kubokedde
Maranyidde omusajja. Wamma nawulidde mukwano gwange Florence nampijja ng'agamba baana abawala mubadde ki? Mulwanira mutya omusajja? Ate mwenna nga muli ku midiya. Mwenna nga muli ku midiya ez'amaanyi muswaza. Tulo mwola mulinde mu kafunda mutugire. Owaayi nze sijja kubanenya nnyo. Oba oli abasajja negumya. Ate abasajja bangi naye abasajja bato. Negumya essaawa eyo gamanyi ekintu okubeera bamwambudde. Amawulire ogamanyi tegalwawo. Olaba yakuteekera nagamba nti ngenda gatambulira ku fingerprint. Ngenda njagala mwambule okitegeera gwe mulinde atisi mudde ebbali watali kamera mwetumye. Naye wali mulungi. Owa watakyali kamera. Ate solo obeera nga tewali. Owa gwe mbulira. Akakati gwoba omanyi bw'oba oyagala kakasa nti kamera eri buli wamu. Kwefuna awantu w'osuubira nti lukuubo jjako olugoye. Jjako olugoye. Anti ogamba kamera awamu teziriwo. Ziri mu nnyumba. Togenda mu kisenge gwefuna lukuubo. Jjako engoye. Okakasa ensi nti kamera zibeera ziri ku standby. Nga bakulaba nti buleza mwali. Edda luli nga neebuuza omuntu wajjirayo essimu anyige agende ku kamera bannaaye yes kamera zibali zirinza abantu naye munnange bugambe buli wamu mwaswadde omusajja nno nga ye n'emikono agikoze atya ng'abalaba bulabe kati yali bakoledde ki yabaddewo yali bakoledde ki singa omusajja yamuuliza kati mbonja ne mukabaleke asinga amaanyi ate nga tebatazika wanya bakazi olutawe lwanga lwa nkoko sebo taata tubuuza kibuuzo kino kijja gyoli wabadde olinda asingayo bw'oba ogenda naye oba yaba akutwala era akanyama kale nno ogenda mu bbala ng'olina obusungu kale nno abakyala muwe ekitiibwa ate muwe n'abaami bammwe mubawe ekitiibwa omusajja mwamuweebudde so nga ate tewabadde akimanyi nti mwenna muli ki mukwemuli twategedde kati abantu bategedde twategedde awo nno atubagamba nti bannange olwoba oli awo okumma obuntu bulamu kintu kikulu nnyo n'olaba oyogera n'omuntu wo kubanga of course ku bonna oyinza osanga nga tewali nanyini nga nanyini ali waka oyinza osanga nga nanyini ali waka wagenze mu kyalo naawe oyagala kubeera nga mwami Sematimba ekyalo kyaffe kyekyo tuli mu Kampala baana bakibuga mwami Pira Sematimba omumanyi Pira Sematimba Super FM kojjaawo yagambye nti abantu bonna bagenze mu byalo wano mu kibuga bajja kunoonyaawo ssente nti naye agendako mu kyalo amubuuza mu kyalo ekyalo kyo kiri yayogedde kyalo ki n'agamba mbu ekizibu kye nnina nti abantu abasinga obungi balinnya baasi linki global wayiwayi naye yalinnya ki mwalinya ki yagambye alinya kizibu n'okwogera naye kingambe kwanza mmanye ewaabwe eya baasi nnyonyi wano mukyalo ewe bayitayo bagiyita Los Angeles mu America yewe mukyalo si ewuwe naye gwobimanyi eri yewe mukyalo Peter Sematimba nze kojja wange mulamba kugamba ebigambo bino wammanga era wetwogerera wano yagenze mu kyalo okuva naye tuli mpaka ekyalo kyabwe ekiri mayiro nkaga mwezi era kati essaawa zino yagenze mu kyalo yafuna ekyalo kyeyo Los Angeles mu America era yalinyawo eya baasi wemulwanira linki tiketi n'otuulawo onoonya global abantu abo ye abeera bakola batya nga mutuusa abantu batuula ku butebe obwe nga baba babayise kati yembuuza kati olwonze sikiraba kuba kyannema otutegeera
kati bwe tula abaina kadi yobere na tiketi obena tiketi wasasudde ngogenda anti kakati kati abantu bano bajjula nga basigalawo nga basi batiketi bamanya anti kati negenda mu basi we ejja wetajja teyinza butajja gwe mulimu mweyama okusaabaza abantu abo abazadde baffe bakiraba nga tulina kubeera waamu nno munnaye mpola abazadde bakiraba nga tulina kuzaalibwa mu Kampala omukulu Pira wa Ssematimba nkwagala nnyo era Tronas Media tukutumira era tukwagala nnyo weebale nnyo byonna byokola n'okuyigiriza abantu kubanga kikulu nnyo omuntu waliwo ebintu bintu bingi nnyo abantu bitukuyigiddeko era tukwagaliza birungi byereere Anatalia tumwagaliza obufumbo obulungi wano ku Tronas Media yawedinze nkomye awo kusesala kumya katigambo tumache badedeta kirete oba yafundudde mukama mulungi tumagaza okuba buki obulungi naye bwama bali mu ntalo yavudde ku mudaala bwama bali muki yavudde ku mudaala wano ku Tronas Media tugamba nti gwe Anatalia nze nkwagaliza birungi byereere yavudde ku mudaala yavudde mu muumi yavudde bikundi kyogamba abadda yavudde mu ntalo awo nno awo oyo asanamu n'obugalo nno nambupuwa wavudde mu muumi kubanga ssebo fe abasajja okuvaawo bakwefutulisizaako bomu oba n'ogamba kinze kandyetulisizeeko ono ngenze naye kamujja mu muumi zemabaala si ku mudaala emuumi kamujja mu muumi ante yawonye emuumi z'ebikonde byofanana nebitali Natalia ozze kulika webale kukkiriza naawe omwami n'omutwala ewaka abazadde ne bamuzaala ate n'otakomaawo n'ogamba nti munnange Katonda akakyala ku kali intelligent era simanyi kyali kyakabaana abazadde amamini Katonda ye nannyini buli kimu atugende mu maaso ga Katonda awo nno ekigatibwa Katonda kataawo nakigatula tokimanya kigatula tewali bugingo atigatulula naye etakigatulula lalinda totuuyango nkuveeko tonjukiza musumba byabigatulula mukulu Bugingo tukwagala nnyo nkutumiddeko ze MC zamu naye ebyo byosirimbe byabigatulula era tubuuzanga ani agatulula ebigatibwa Katonda Bugingo pasita Bugingo inaakola ebibye eri alina enteekateeka inaakola ebibye ebisobola okukola ki byalabanga bye awo nno tujja kugamba nti pasita Bugingo tukwegayiridde kiri baba bakigasse tokigattulula ekiba kigattiddwa Katonda tolina buyinza bukigattulula Bugingo ekyakikola ki akigattulula tolinda tali toddamu okubuuza nti ki ekiganye ngasaani Katonda gasaani era bugenzi wa Bugingo abigattulula muganange pasita Bugingo nkusaba okkirize ebintu bino bimu biba bikususseeko bintu bya Katonda ffenna tukuze bajjajja baffe ekyo bakireseewo nti Katonda kyagatta ekigattulo ekibaawula okimanyi kufa pasita Bugingo tabirinda byo okufa kujja kugenda kujja nga yamaze bikola ki obigattulula toddamu newebuuza mbu waliwo ekisibya nasobola pasita Bugingo nkulagiridde oli kukananiraani agattulula buli kimu sebo ndeka ng'anyi nze nkulagiridde yatomanyiye mutumireko bulungi naye ng'okitegedde pasita Bugingo tukutumidde naye ebyokugattulula mbiganye abiveeko mugamba biveeko byesonyiwe ekigattiddwa Katonda tekola ki terina mwakkirizi wa kigatto nina faaza omugwe mmanyi ye bw'aba abasomesa oba mugenda mu kugattibwa obanga akugamba newakugamba wali bwe mmala kugatta nze sibaawo Katonda yaba akoze ki kati nze wano oyogera nanze gundi bw'aba nze Tronas si nze ki wali Katonda yakola ki
mwoyo abeerawo kati mwoyo kyaleeta n'obugingo n'abagatuula kati oyo bibyengayo oyo pasita sibimanyi oyo pasita mulamba gweyogerako mama Fiina tukwagala nnyo Christmas tetwagirabye wano ku Tonaz Media tugirinze wekyaliko mpaka nga basobola n'ogireeta mpaka nga 10 tugirinze ekyaliko mama Fiina tukwagala nnyo era tukwagalira ddala atasiima abula ajuwa n'omuntu atasiima abeera muzibu nnyo bw'agamba tujja kuba kusaasira agambye nazani ni kusaasira mu kivulo omwana mulenzi yamulemeddeko aweko omulenzi yamulemeddeko awe ekiwatule yabadde amukata ku bitundu ng'alaba bingi naye kagambye nti asuubira ogufo 2024 ogufo wa mu kuyimba mu gavumenti oyagala kumufuula ng'abbe mukiibi mukiibi bamugamba naye kakati ku kyalo kyammwe toyinza nakubaayo wadde na bwerosi n'agamba bwerosi sibwagala naliko sekuritale ku kyalo namubuuza nti namugamba nti njagala ogufa ogunene namugaa gufa ki tuve wano nkubuulire abantu bamanyi okumanya bannayuganda n'ekifo kirimu ssente kyekyo chairman tombuye wa kansala nga owa chairman nguleka nze njagala bwa chairman kulabika byobufuzi otandisa obisoma njagala bwa chairman lwaki opa bwa kansala ate okulonda bakuyimiriza bali babawadde kulya baneekabeyagali osaba ki sitambu basooke bazibajjeko manyi nakumanya nkugambye bali kabeyagale owaayi atubaleke napisi tukutumiddeko awe nasi napisi tukutumiddeko mweyagale bulamu bwammwe nabaddeyo nampadde akuwa obukulu akuwa kulya ekifo kyenjagala nze nalungako obugambi nti zaamu nti wangi oba chairman bubu nzambe mukibi gwenjagala ye yagamba yagala gufa gunene guliwa obwa pulezidenti bwe bamubuuza guliwa yagamba bugambi tuve wano Mutambala Junior yatandise okuyimba babonyabonya abantu mbu abantu bamugamba tojja mugondi togenda sogenda gitawanya gwoli mukyankalamu ekiriti yagambye nti kati yaleese oluyimba kucyankanya kwenyini luyimba ti kucyankanya kwenyini luyimba ti olulu efitina mbi nnyo yaluyimba abaana baali efitina bulwadde nolimba lwalongamba gundi kimugambe nti sirulwo abaana bakuba mataali efitina mbi nnyo mwana wattu ensowalwa bulwadde siweru nalwo naye yaluyimbye genda maaso ate nze naluyimbye yimba ku omuntu okukwata ekintu mumanyi wekyayimbye Tamale Junior aliwo oyo tukwagala nnyo era tukugamba wano ku Tonaz Media tukwagala nnyo era nakali akayimba kacheza tekali ka refi nali nkulimba olyo nimba sagala yalimba nanone nemba nda kumbe yali wantate nanoonya nenga refi yayimbye ddi refi yayimbye ddi ngenda okusachinga cheza nga ndaba nakuyisaamu eggaali loteka mungereso nese najejjamu namala nenjejjamu nga ntuuse wakane nga sirina kyakukola nalabanga eggaali ogirinnye ngekutwala oli gavumenti ati lwako baali wamu baali bakola ku tv awo nno atugamba nti banaye mwenna we muli atubaagala nnyo naye temwerabira kayimba ka Tamale Junior efitina mbi nyetya ali mu studio afumba eyafusoze fulumya akaako kati ali mu studio afumba ojja kuluwulira oyo ye Tamale Junior ayimbe
era mwenna ababaddeyo nga mugamba Atamale Junior agenda kwonoona, agenda kugira ki, agenda kubatawaanya banaye naye yayingiddewo baagala kituufu agenda kubatawaanya kati nimakiro agenda oyimba naawe efe kinambe nnyo lwe lwazedda kati kinambe nnyo simanyi ku stage bajja muleeta nga Curtain Raiser oba kyalina okukola alina kuzitaka ate agana kalina ensasagaaku ensasaggeezo nnyini zekaaga atwali kirala ajja kubanga akikuba mulindeko mujja kuba mukiraba awo nno mubeere nga mukyali awo mwe n'abaagala bannaye tukyali mu Christmas season temutawaana nti ate amanda ganzirugaza ate bannaye enzirugadde naye abaana abawala bakoze enjala nze mbadde neetegereza njala abaana bakoze enjala abaana batekako ate olwesisuka nzibanga ebiyoola amanda ebitiivu mukazi munnaamwe yaagala nze njogedde olwezisukka enaggwe abaana balya ekintu kimu kyokka kyosobola kukozesa nga tekikumalako mirembe Kidas Chako basangibwawo Entebbe Road awo bonga obaagala abakola ne delivery gwe bakubire bukabizi obagamba nti njagala kilo 10 kilo 3 bagalina shape zonna n'ab'amasomero bonna basobola okugakozesa amanda malungi nnyo amanda 3 gafumba kuva ku makya paka kawungeezi kuva ku makya paka kawungeezi emmere ebuguma omwami talya mmere ewoze bino baboobeza ng'emmere eri kulya ebuguma tewali kufuukukoza talya mmere ewoze kiddemu mwe mutakola ki talya mmere ewoze naye nako zino yali eno yattako yali mmere endala enako ebeera ebuguma abeeteze mwenna Kidas Chako mbakubireko ku 0704 27 88 23 0704 27 88 23 ate kimanyi nti mwenna mubadde mu mikolo mubadde mu kudigida mubadde mu kulya mmere bivulu bifuuse bivulu mwavuddeyo engoye mwenna nga ziddugala ekifo kiri kimu kyokka abagiyita Troners Laundry and Dry Cleaning ojja kuba obasangaawo ebujuuko bakubireko ku 0707 42 44 7 bakuwoleza engoye zo naawe osiime ate bw'obeera nga awo tugenda mu weekend atugenda mu weekend enchafu wakutaano oba abantu bagende bachakale awo ku Ivory Hotel wabeerayo live band buli lwakutaano ekintu kiba kitokota sikisaanikire ate nga 31 fireworks kweziri mu bungi nanti bagambye ekifo ekitagambiddwe kukuba ku fireworks ne bakusanga okatulisa wooti nawe otulikiramu anti kakati n'ekipande kwe kiri ku kkubo abo bali kyakabi abo boyagala kubuukinga abakubireko 0393 28 21 00 00 awo ojja kubanga obuukinga bukyali okubuukinga table asobole kubanga ekintu kiri kitambula taratibu barabara tulina Image Confectionery and Bakery bakola cakes z'embaga oyagala keki yambaga oyagala ya posi mwina baby shower mwina bridal shower mwina birthday bwekwata ba Image Confectionery ojja kubanga obafuna graduations oyagala keki abakubireko ku 0782 7700 51 0782 7700 51 ojja kubanga obafunaawo emakerere awo ku university awo osobole kubanga ekintu kitambula bulungi ate mwe ab'embaale omwana yabaletedde ekifo akafaawo ku Toro Road awo ebusiiyu buli ayita kweri ekkubo tasobola kuyitako nga tatunuddeku akakafo Vegas Lodge sobole okubanga abantu balya ssente ekintu kitambule bulungi awo New Year's party
kweri fireworks kweziri ate oba omala kucakala ku Vegas tonoonya kifo kirala nti ate ngenda kwebaka n'endala eri ku Tororo Road Mbale awo nno ojja kubanga obagabugaba nayinze munfunire ow'okwebaka ebisulo weebiri awo osobole kubanga ekintu kitambula bulungi okuyingira zijja kuba 5,000 omutwalo VIP emmeeza ya 10,000 awo nno ekintu kitambule bulungi tujja kubanga tubagamba nti mwenna okucakala kugenda kuggwa ennaku nkulu ziggwako atanna okutegeera musizamu tobyagalira ddala kubyogerako mwenna mucakale mudigidde nga mumanyi nti essaawa yonna tuddayo mu stress yaffe ate nno buli muzadde wenna bw'obanga otandise kulowooza ku ssomero itirawo ku Troners Mart Store awo osobole kubanga ofunako omufaliso otwalira omwana agende ku ssomero asome omufaliso gw'ofuna ku Troners Mart Store gwe mufaliso omwana bwe yeebakako nabukya ku makya nga buli kye bamusomeseza kyakijjukira era omwo omwana akugamba nti naguguze wali ku Troners wali enansana ojja kubanga obafuna opposite naivore ku mayembe agenda wofune omufaliso gw'omwana agende ku ssomero asome wewatuwa okagula omufaliso ng'omwana teyeerabira gwegenda okuguleko simanye eri kakodi mu kafunda eri ojja kulaba ng'omwana buli bye bamusomesa bimuyitako buyisi bamubuuza kiki anti neebase si bulungi ate bano nga tebabyerabira nti omufaliso omuzadde yagula ku Troners Mart Store oli enansana awo nno buli muzadde osaanidde ogende wali ku Troners Mart Store ogule omufaliso awo otwale omwana ku ssomero wali ku Creamside Junior School wali enamusera ku bazira abato awo abaana basome ekintu kitambule taratibu tugenda mu 231 awo ogenda kuwulira embaga wakyo naki ate Ssaabasajja asiimye nze ŋŋamba bwe nti ffenna tukeere ku makya tugende ewa Ssaabasajja tuveeyo tukire mu nkwakyo kubanga enkwakyo eba yakawungeezaawo ojja kulaba buli omu ng'alina ekipaketi kye awo kintu kitambule naye nga tusooseewa enkuuka wangi ate nga wali waliwo bantu bamwota buliro ebibuuzo ng'abantu ababadde mu ntanda ya Buganda 2023 ng'ebibuuzo ddamu tuuyana wekka ng'olinga huyo olinga akamanyi naye bakabuuza komanyi kabaka bakalubya olulimi Luganda awo nno tujja kubanga ekintu kitambule bwe kityo naye nga bonna tubawagire kubanga munnaye bonna baffe enkwakyo naye ate neno kabaka asiimye kintu tulina okiwagira wonna kati tukeere wano bwe tuva wano tukkirire wali ate ekyo yatukoze obulungi ate wobeera wali mu lubiri wankulukuka eri distance meka kaboda ka 10 namukwera kugambe nawe otunda ki teri agenda kutoma embeera tebadde nnungi naye munnanga abantu bakuze ntagwagidde abantu bakuze bodaboda kati okujja Troners kutwala wali ku toto naye nze kyensinga okwebuuza sente nga bannayuganda bagaa sente nezivaawa baba bazisonda mu bukebe bazikwata nga matuke ga nsuku anti bagasiba
Kamandi bakawona mmere bagisibye. Nogera mu kyalo mbaye mmere nsibe. Naye kakulidde wajjajjaawo kubanga ebigambo si bya kaakati. Olabika naawe toli wa kaakati. Ondi wa kaakati nawe ogenda okusubula emmere. N'ogenda kana owulira ddala masibe. N'obuuza masibe bagisibe gye ndowooza nti baba bakutte. Nange kye mbadde ndowooza. Munneeyo mbwe nedda bagalemera. Nga nnaku okuga ne ssente bazisiba. Ng'amatooke ga nsuku. Awo nno mwenna abali ku mukutu gwaffe Tronaz Media, abali mu America, abali olinako omuntu mu nsi ki? Ninaako omuntu America yenna gyogedde bamuyita Yusuf. Yusuf. Muganda wange Yusuf America. Kyeyaze mu Krismasi. Yaka simu ne bagibba kate banduze oluba. Nga tennokudda nokudda wabo nga tebagibbye. Omuntu yakakuwesi. Omuntu yakakuwa ekintu bakikuyuzako oluba gwena lwekyo. Omanyi bangamba mbu bano abaana baba bakuyigiriza kutereka. Naye gwe omuntu ali ku mirembe gye alo. Kati manna gikwatira mu nsawo. Anti bakugamba bano abaana babeera bakutegeeza nti ebifo bino bwe biti. Kakati olwevuze omuntu olina omukwata. Kakkana. Nebbike mu nsawo. Kakkana. Omanyi we nnali? Mu takisi. Mu takisi. Ngera yanfuddeko omukulu we yali America Yusufalo. Muganda yange omanyi gende oluba luno saalusigaza nakoma kugenda ewaabwe. Ye yagikuwa? Yali ankubye. Bagitwalanga? Anjoganda alina wandagirira. Yali siiyo. Yali egenda wooli. Nakkiriza. Nakkiriza. Abaana abo bazibu nnyo. Era bw'obeera mu mmotoka, nze nkubiriza abantu mwenna ng'oli mu mmotoka oli. Naye batugamba tovuga ng'okola toyogera ku simu ng'ovuga. Naye bw'obanga tovuga kale oli mu takisi oba otudde ku sayidi eri passenger side. Tosandabirwamu. Ate n'odda ku simu. Kasita osendabirwamu oyogera ku simu. Kugambye agibba n'asigala ng'atambula nga wayagala. Naga totunulako. Muleeri. Naye ng'olaba agenda. N'oyaayaana naye ng'olinga awuga taba mu kimu. Okitegeeza. Baddaali. Abaana b'e Kampala baveeko. Balaba edduka. Naye nga tetulina kituyinza kubagamba naye nga tubagamba bannaani. Nabo babeera mu season. Nabo balina season. Ebyo bigamba. Balina season. Kati gwe nkubuulire bali mu season n'essaawa eno bakugamba twakoze ki twakoze. Naye ng'akolera mu nsawo yo. Mukama. Naye munnaye tetulina kye tuyinza kugamba oluusi nabo kwe bali. Babeerako kwe bali. Beera bandaba. Era bajja kuŋŋamba. Omwana watu baseka akajanja akakumi tujja kutola akakumi. Bakayita akakumi. Mwenna we muli tukimanyi nti obudde bwa njawulo ate n'embeera abamu bakyebase abamu bakazuukuka mu nsi yonna tubagamba. Olwona batamanyi biri ku nsi. Naye tamanyi okuva nga biri mukaga tamanyi kiddako. Anza n'okugamba leero twalimu 26 terunnabafaki. Mwenna tubaagaliza omwaka omujja gubeere gwa mirembe. Omanyi leero Lwakuna? Tewali Lwakuna lulala lw'ogenda kuddamu kusanga mu mwaka guno. 2023. Luno lusembayo. Togenda kuddamu kusangayo lunaku Lwakutaano olulala. Togenda kuddamu kusangayo Lwamukaaga lulala. Togenda kuddamu kusangayo lunaku lwa Sande lulala mu mwaka 2024. Kakati nno munaayi buli kyokola kyonna kimanye nti kikola ki ekintu kitambula mu mbeera eyo akisobola. Buli omukyala ayagala okukola guno mwaka akikoze. Oba ng'olieba guno mwaka okikoze wali ayagala okukola nga mutuufu ogamba nti naye njagala kukola kino ng'okikoze. Bali ku live Tronaz Media tusaasire naffe tetumanyi oba kiki bagambye nti bakutukakutuka network ekutukakutuka naye ejja kugenda ng'eterera. Anti munaayi kiseera kya gandaalo abantu bonna buli omu ali kuli. Bakole ki?
bakoleki kugaye buno obudde tolina yaya nobye abalwanyi bambuulidde bangi balwanagana masimu tompadde kimunzi tompadde gomesi tompadde kutwayiddako tulye ekinyeebwa naye nga mutuufu lwaki ogula kino krisimasi talina ssente abbe osagala ate ebbiwulya byoŋŋamba talina ssente abbe amannya go gwani amannya go gattonas sigguma basigga obudala kati omusajja ogamanyi ti tulina kwogera ku makya n'ogenda nokola ki n'oyiya byebyo anti owulira olunaku lujja oluwulira nti gwe Pawulo buuza kyoyagala kubuuza mbu tewalumanya olunaku olwo lugenza okutuukawo nga tamanyi tulina okuleetesa akoko mbukyogezako ogamba muno okuba ne kalenda ezafulumya edda kweruli kalenda yidi ng'etuuka mbulizamu tetulina yeromboko waliwo mu nyumba eyo waliwo ayagala akisidenti naye ejja nebaawo akisidenti jawo wabulontawamu nga bakwate abatayina nze abakyala mwenna neetonda ku lw'abasajja abatakoze eki abatakoze ekiko kubakala nyama saagaana kubawuliza nti wabuza okukola nyama neetonda ku lw'abasajja bonna abatatukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nze ndaba bano abaana abasulwa akasasiro abaana batuwunyirya akasasiro abakola kikumi ayagala ssente alabe ng'enkyakola obulamu obugenda muki maaso afune bulungi agoleboko ewaka kati agiguze enkoko gwoba simaati gatayagala nakukola tonagigulawo owulira ngodde kale gundi awunya akasasiro gwe Peter bali agamanya agagumira gwe Peter gwe Pawulo emusizamu simwe mubasimu naddala abomunansa n'omwo simwe mubasibye mu mbeera eyo ate ekimere kibawo wali kati yafaaki gendewo tovanze sikola gendewo ewuwo oguli abantu emmere mufumbeze sikola sija kulimba sikola krisimasi okomadde 22 abiri mu ezo kukosa abaana nga balina mwaka mulema bakola abadde bakola ki mama tetumula tuli kalenda hafsa nkwagala nnyo awo e Dubai omwana ali Dubai tweyanze ge hasfa ali eyo akuba kyeyo wekolerere nokuyayana nokukosimukagato ajafuna Haruna alina okugula yidi kyogamba tewaliwo batagula yidi bannange nze kugambye ola bagamba n'atayina ngotuyina tulina busobozi abasiraamu bagamba bintu ku muziki kale yaligenze ku kyaki nafuna watuula Ronald Mayinja tukwagala nnyo webale nnyo webalire ddala yagenze kola akayimba na alien tukalimba mukataddi Misa Kisemakula papas Golden Papa tukwagala nnyo nalabye gondi ng'agabe yagala fa bembogo oyo gola batazanyi bembogo bawulira manyi bangabi bebagamba agamba kasita owulira namatofu kasita owulira nantume eno saidi embogo oba owulira manya bwena namatofu enoolyo nantume bwena nalubega enoolyo namagembe oni nantume omumanyi oli omulala mukugu oli mukugu nantume Justin nantume tukwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala bamubuuziza yagambye nti ye oba wayambala gomesi ne bamubuuza ne kakati nantume ogendako nebweru negomesi naŋŋamba nobakuba kulinnya nnyonyi njirinyirire mu gomesi siva mu gomesi yange naye kasuku mukama akasaasi sijja kuddamu kibuuzo kyeyamubuuziza bw'anoonya mulimu bw'oba naye omulimu awo wayinza okukola omuyambe anoonya mulimu gwakuweereza kati tewabimanya
ebyaggwa side eyo anoonya mulimu era yavaayo akyaliyo naye ng'anoonya bw'oba olinayo osobola kumukoonako kasimu najja n'atandika oyo yabivaamu dda ali ku bibye oyo alina ebintu bye byakola mpola mpola naye kasuku bw'oba ofunye akalimu bodaboda yazivaamu kasuku bw'oba omusuubira mu by'okuvuga ku piki okumpeeka ku mugongo nga simulimu nsasula meka omwezi ati ya mwezi apata kutuse gw'obala ki obala kaki abalabe faffe mwenna abatonazimiya tubagamba bannange bw'oba tonaba ku subscribinga nga viewinzi wali konamu wali subscribinga ekintu tekikuleka mwaka guno teguleka mabega subscribinga ate otuwe like eyo ogenda ku Facebook kwetuli ate ogende ku TikTok nawo following otuwe like osharinge ne banno basobole okubanga bategeera biki bye tukola ate comments ezo mu inbox yaffe ekintu kitambule bulungi awo nno tujja kuba tugamba nti commentinga kyoyagala kyoba owulira kyekyo kyo commentinga kyoba owulira abaana balina comment kyekyo kyabayagala tosobola kugaana muntu nagamba ekintu ekyo ffe commentinga tusobole okubanga tujja kuba tukuddamu gwe comment gy'oweereza awo bagamba mwenna aba taxi aba baasi bagamba abagala emmere ennungi eri ku MC's restaurant nakongeddeko MC's restaurant kipande kigenda kuluma 223 golokosigaddeko ennaku sebo na lunaku lusigala lunaku awo tugamba nti mwenna abantu musaabaze bulungi abantu nga bwe mwabatwala bulungi mu kyalo ate tubasaba mubakomyewo bulungi abantu basobole kubanga bakuuma omwaka abagukuume bulungi balinde omwaka guno gugweko bulungi wano jenina waffe omanyi jenina njijjukirirako amooti omubalanguzi kyabadde kitya moto awo nabona kyamazeewo nabona kata kingire studies kati kigimazeewo jamu yakutte olunaku lwakawungeezi wejjo jamu yakutte emmotoka yazo kuba kirungi kati yaseke ezo nabona zaweddewo zavungubadde awo nno muvuge bulungi kubanga akaseera kano kazibu naddala omuntu nga bw'oba wali odduseeko emisinde ngaffe ng'onootera otuuka akagguwa owulira nga ekintu kikusimbye owulira ejjinja mu kifuba owulira nga oyagala kunywa amazzi buli kintu okiwulira naye ng'akaguwa okalaba nga kali mu mita ng'emu era abantu abadduka emisinde abawanguzi naddala gino emisinde 100 meters 200 meters bawangulira mu busekendizi ezo emmotoka zo wazirabyeko ate ogenzeeko eyo n'omujukuza emmotoka z'entaka zabadde ku maami nnyo zabadde ye nze ndaba Suzan yekka Suzan kyakozera ku kabayibo nalabona emmotoka givulungudde nakuba abantu nze ndaba Suzan yekka mu mmotoka ezo zonna yabadde yakadda yajjidde mu mmotoka mwennyini yajjidde mu ssaawa yajingidde buyingizi Suzan yavuze emmotoka nze oyo ye mulaba ate mwagala nolwakataka nange mwagala kubanga nti ye mukazi gwe neebuuza oba oli awo si mukazi ate emmotoka bwe buba bwanjawulo ku bw'abalala bwebamba bino malanga alinga obasoma mawulire omulala abeera waati wavuga nsiwagitulamu nobuufu omwami ye gwe ntenda omwami we kikulu nnyo kati omukyala ngoyo bw'aba asobola kuwa mwami we ekitiibwa kati gwe temunyiiza naffe tukibaawa naye kati tunamala kukubira simu omanyi abantu bwe banyiiza kati obategedde banabesse n'amala okutta omwami naye neyekisa kati yalese enkoko embadde gamba nti olumu luva kulya omukama abawe ekiwumulo ekyemirembe bonna bonna babiri tewali kyetuyinza kwongerako awo tulategeera lwaki beetemi
nenze ngamba wotta munno omwana oba naye kaneke ani katolaba tolina gy'olaga kati kiddako oba olaba ng'osembye era bw'onoobitebya ndowooza nekitumizirizaamu ne ŋŋamba ki ekikuyingira mu ggwe oba omusatu ogenda eri n'ogamba nange bagenda kuntwala kigemba nange mufuga obusungu kibinnyo kikyamu abaana mwabalese mu bbanga mu wano ku Tonas Media ekyo tukivumirira kikyamu nnyo tukola kibi nnyo awo Tonas Media tubagamba nti tukuba ne tugumiza ate tunaatera okutuuka ku nkomerero ya programu yaffe awo nno ekintu kisobole kubanga kitambula ndowooza tuwumulemu katono tubagamba abaagala emmere ennungi tonna bagamba gyeri kati nkya mwaka gujja kati bagambe kati bagendeyo abaagala emmere ennungi mwagala bagibatwalire ku waka mwabataagala gula nkoko waka babaleetere emmere wali ku luggi door to door Zamzi restaurant MC Zamzi restaurant wali enansana emmere ogyagala mu Lukwanga oba Kawempe Ganda oba ogyagala gundi Bulenga Bujuuko gwe kuba bukubika simu yonna tutuukayo tutambuza emmere nyumba ku nyumba owulira tukola ku mikolo MC zamu akola ku mikolo ofumya mugole oyagala bwa MC kiro akuba okola kirowoka sana naye okusinga n'ekirolo bakuyita MC jangu okikuba ekiro kakatiriza ate batusobola kuntegeera eddobozi oba ekiro ovaako ensonyi sivaako nsonyi kuba simu nsigala ye abaagala MC ate mubuuza nti mumugjawa ate omanyi nti ekitonde ekikazi kyo kyanjawulo kiyinza okukola ate ekyamagero ekirala nti munoonye MC Zamzam mujja kuba mumufuna awo obanga olina mukolo gwaki olina graduation olina birthday oyagala ku bagiyita baby shower bridal shower weddings olina mukolo ki olina wategese ekivulu paka kuyisibwa bubi tukikuba mpaka kuyisibwa bubi netukikuba era mpaka kumujasa kolaki asembayo baŋŋamba omujasa asembayo yoyo private yoli asookera ddala asembayo wali wansi era bw'omumalawo tabwebeza ate mubi nnyo okusinga n'obwa waggulu nedda nobaba asobola kuba nga ali private naye nga amaze emyaka gyonna nga private naye mukambwe tomala gamumanyi kakati bw'otuukira ku mujasa asembayo simanyi oba oyiseewo waliwo asinga obuzibu wakati awo ranka ya sergeant yaduumira nemukira wansi otukirako tukitegeeza mcizambuli ayagala buli kimu jamwana okufuna media otekemu ogambe njagala nsani zange okomawa ne kabala ogenda kabala ngenda ngeze kufumba outside catering ate we baba MC naye omugenda n'essimu era sirunga beemwe naye bannange abasajja bazira abawasanze gamba omusajja olinga ngamba ati Haji tukwagala nnyo gamba omusajja muzira taka abasajja bazira Haji tukwagala nnyo era tukutumidde wano ku Tonas Media naye munaayi njakaba bukaabi kyembadde mwaga
Twalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Abalabi ba Tronaz Media atubagamba nti tukuba netugumiza oyo yenna atanaba ku subscribinga kwegayiridde genda o subscribing ku Tronaz Media wegenda ku YouTube konamu genda wali ku search wandikamu Tronaz Media erete olabe buli kirungi kyonna kiri okwo. Kyobo soka subscribinga ate bwomala subscribinga kirira wansi mu video tuweye like yeyo tujagala nnyo ate bwomaliriza sharinga ne banno wekiri bwomala kusharinga ne banno commentinga sasanya buli omu ategeera ekintu kitambula kitya Tronaz Media ekola ki bayogedde ki batugambye ki batutegeeza buli kipya kibeera awo ku Tronaz Media ukisanga ate genda ku TikTok genda wali ku search kakonemu ingiza mu Tronaz Media oba oli awo n'obeera wakakiyingira nga wateekamu Tronaz nga kyereeta konamu wali likinga naye bambi tukwegayiridde to spam likinga likinga video ntonotono nga 3 buli lunaku asobole kubanga ekintu kitambula bulungi ate tuleme kubeera nga wali mu maaso ekintu ogambe takola ki ta spam likinga takola ki Haji kivuddeko ekyo aji tomuyita eddagala ndirina ebivaako ddawunga kakati atubagamba nti bw'okoona mu vidiyo ezisukka mu 3 awo wano wali obeera osusse ku vidiyo ezisusse mu 3 kintu oba ate oba oyonoonye wesugenda mu likinga vidiyo nga 3 asooka okiveeko ate n'okomawo olulala ate n'olikinga yeddala 3 bwotyo paka okutuuka waka bw'omumalayo kubanga ekintu wekiri okitegeera no stress killer banange tubagamba nti mutwe likes ate mutu following ekintu kitambule ate era mu comments tuzagala nnyo ate sharing ne banno basobole okubanga bamanya Tronaz Media biki byekola tujja kubeebaza mwenna omwaka 2023 kubeera nga mutukuumidde ku mukutu munaye we mutali tetusobola kubaawo atubagamba nti mwongere okutuwagira tusobole kubanga ekintu tukitambuza tulabe ukikoma awo nno tujja kuba tugamba nti tudda mu bayimbi ojja kubanga bwe kubanga kugamba nti luyimba muyimbi ow'omwaka ogamba ani muyimbi w'omwaka nga si luyimbi lw'omwaka omuyimbi w'omwaka ng'ogamba ani ate oluyimba lw'omwaka naye olowooza tewalidde oluyimba lw'omwaka pate oshegera omwami wangamba nti mubakazi wonna mu bayimba bonna alien obviously gobola bani alien skin pate ndeka nkube pate
Egena tugamba njagala osooka ompa bulemu. Kino eno kye bayita okuddugaza emmeeza bwe tukimanyi. Olwo limbo oluloonya. Wemba tubaobaga magolonya luliwo. Tewali. David Lutalo atukwagala nnyo wano ku Tonazi Media, King Saha, Papa. Ronald Mayinja. Onambulira wuwo. Ombuziza owange. Nkyasitumira abayimbi abasajja. Ibadde yange. Geoffrey Lutaya, Honorable, atukwagala nnyo. Yakikubye naye yayimbi. Yimbi n'omukyala we. Sera ku Honorable tematira ne Honorable tematira. Ajja kusajja n'ayimba. Kuba manyi gye yava. Yava mu music. Era kimanyi bwe kigaana. Addayo wali nga tukuba buto. Yayimba bulungi nnyo. Mbadde nkomye kwani? Golden Papa, Geoffrey Lutaya, Honorable, tukwagala nnyo. Ate nja kuddako ne muba Junior. Ngende ku Junior Saha, Junior Lutalo. Lutalo mutumiddeko. Omukulu? Namutumidde. Tujja kudda bannange. Tujja genda ku Junior Chameleon, tuyinayo Junior Bob Wine, tuyinayo Junior Bebe. Ba Junior gye bali baani nno. Ninga sibalaba mu bakazi. Simanyi lwaki. Ati kyekasajja mufaanagana nnyo muli batono. Abakazi namwe mu encouraginge ba Junior mwaka ogujja. Abaveeyo. Tufuneyo Junior Shiba. Nange gye ndi Junior. Tufuneyo Junior Mama Fangoni tukwagala nnyo. Tufuneyo Junior Full Figure. Tufuneyo Junior Catherine Kusasira. Tufuneyo Junior Irene Namato. Tufuneyo Junior Bad Black. Junior Bad Black. Lwaki otakula entalo? Anti Junior Bad Black. Si muyimbi. So, si muyimbi naye era ali mu field. Ali mu field eva. Tufuneyo Junior Mama Fina. Tuli kuwantu bali mu field. Otegera. Tufuneyo Junior Kanyomozi. Yeah. Tufuneyo Junior Toto. Gabi. Zara Toto Junior. Zara Toto tukutumira nnyo. Awamu tujja kutumira Zara Toto ate era tutumireyo wamu ne Zubeda Byantalo. Ava mukwano bali batubuzabuza. Nabategeera. Nange. Nawe bategeera. Bulungi nnyo. Awo nawe Byantalo ofuneyo Junior wo. Bekuba kuwalabule. Oshiringa Byantalo wako. Bekuba kwekweka aberenga Zahara yekwekerera. Mwena. Mufuneyo ba Junior bamwe. Tamulaba Junior Lutalo. Mwana akube ekintu. Nisimanyi. Ekiwalaga akola kikole oba kijja ekibi. Abantu bafaanagana mu nsi mu gye bali. Kyeka abantu baliyo ng'abaaba. Kuba bannanga bonna bafaanana. Ate wasaba beezuula alina okuvaawo. Junior Chameleon sikitegeera. Ugambye abantu beezuula gye bali. Weezuula tafaanana Chameleon alina kuvaayo kusinga. Nakosa ekyo. Chameleon tukwagala nnyo ate tukwebaza kubanga kyokola kika nnyo 2023 bwe mba sikoze ensobi ndowooza gw'osinze okugaba. Okugaba ki? Takole mugamba Dubala okugaba ki? We bali kuwa omwana a fresh kid collabo. Ekyo kirungi. Naye tubwema serabidde ayinza okuba yakyasinza okugaba collab omwaka guno. Yes. Asinza okugaba collab omwaka guno. Enyingi. Ye Alien Ski. Ono mumuveeko MC Zamzam Cheka bamusasudde. Yasinza okugaba tebatasudde. Bakusasudde. Wabadde era asobola okujja nasasula.
n'ekigamba kino gw'onoonya kolabo esuse mu mukaaga. Nze mbadde sinalaba omwaka guno abawagizi ate nga kati ngwe nkulabye. Kuveeko gye tuli mu kava oli abagamba baliyo nga ba silent ki? Silent Suzi mwena mufune ki ba junior Mariam Ndagire Mami Tonas olina okufunayo junior Tonas oli munene ssewo oli w'amaanyi nnyo Mariam Ndagire omumbejja afunayo junior atandike wakiri kudda mu Rema yamufuna Rema nnyo omwana gwe tulaba oba tunamulabaawo ugamba Rema yennyini awo ekintu ate kitambule bulungi abakazi mwetunulemu abayimbi baselebu mwetunulemu for figure gwe mwenoonyeze kuba oteeka kuba omumanyi era munoonye ogambe nti ono ye junior wo yamwevunire ojjagenda weteekewo nti nzakuwe naye for figure omuteekeko junior nga yasinga okwagala embwaye tewali buzibu junior yasigala junior oba embwaye gyafuula naye ngaoli alina kuba nga alinga for figure yennyini n'eddoboozi n'enfaanana n'ekikula n'okuwanda aliwo omu ayagambye nti mbu bulijjo alowooza mbu akatabu handibag mbabadde amulengerera wala abaana olina omufuna nga walaba waali naye akatabu olaba engeri akakwatamu olusi nalaba lumu ng'akasale ndowooza talaba kiki kumbe andowooza yali alina gwakalaga akatu amugambe waayi kakyusa omukulu Ham Kigundu atukutumira nnyo wano Tonas Media atugamba nti weebale nnyo byonna byokola abantu basiima nyiriza ekisaawe tulinda Afcon togende kulaba Afcon tugenda mu Afcon nvaawo ndeka tomira tuve wano bonna ababiri mu esatu mwena mbatumirako amanya n'eddoboozi erinnya nayita MC Zamzam senior driver mu kutambuza entogo wano Nansana okitegeera tutambuza entogo nnyumba ku nnyumba owulira oyagala kyanca oyagala kyamisana owulira oyagala kyayiwologgulo jangwana ku MC Zamzam restaurant wano opposite Nansana ina mu garage ezesimoto garage wetusangibwa munda omwo restaurant yaffe mweri owulira tukuba nga tetugumiza wano ku customer ki gwemanyi nti yoyo wadde oyinza okuba balina bakasitoma nga 10 bonna basukulunyi naye omu kati olwo ngendo zingira bonna kuba bonna balinga bateesa abaana ba bodaboda stage awo butoto batumiddeko nnyo tubeyanziza nnyo bali bwogezi wammwe bamwita Ramadhani awo ku muzikiti abaana abakutota abaku bodaboda baana balungi mbatya mbagala nnyo kubanga nokuba nga ovudde eri ovuga motoka bavaayo n'abaana ba garage bamu awo munkulira bo bali nnyo obuwagizi Ramadhani awo ku muzikiti bo bali nnyo wamuyitaawo Hassan bo bali nnyo obuwagizi bwe bannange mwenna abantu ababadde bali ewazza mu mmere tweyanziza nnyo tweyanziga tumiddeko awo Betty Saloon tumiddeko nnyo tumiddeko awo Mire ne kati oli ku life Mire nkutumiddeko awo tunda biringanya mu katale tweyanziza nnyo tweyanzege ntumiddeko mama Mike Ganda mukwano gwange n'abakyala tubbi tumiddeko awo Eganda byonna abakyala bubijjawo wakati tubbi 27 hata yabadde agenda kujja naye naye giveeko genda n'abakyala wange kantugere n'abakyala wange Eganda besti mama Mike tumiddeko baganda bagawo ku Nemak neyanziza bino naye muntuusaako tumiddeko bosi wange mama Tonas neyanziza nnyo byonna n'okukola kyendisaawo eno neyanziza producer afanira wa kamera Simon bwe bali okubeera nga buseera abeerawo okitegeera tumiddeko netumirako omusawo wa Susan Nakule bwe bali nnyo bwe bali kuba abantu ebiyiso balegawa butimba butimba buli omu nakola ki bagabe obutimba wafunye nafunye obu busatu egyo nsobi ate nsobi yetaga baana nababiri
abana boyina bo ate okatimba kamuka bakaba okay obonye okitegera tugere mu tweyanziza nnyo tweyanziza Chairman Kato tweyanziza kawo mu garage ntumirako omusawo naye mwita mudooki manyi nina badooki nina mudooki ono ow'okunakuule Suzan nene mudooki omulala clinic bagita case clinic ntumiddeko eyo omusawo neyanziza nnyo omusawo Aisha mwebale nnyo bino naye mutukoledde okufuna zimidde mwebale kugenda mu gundi yaffe mwebale kutuwagala kutulayikinga kukomentinga mutufudde kye tuli banange tubeyanziza nnyo tubeyanzeege mama Miria watunda amatooka awo kikuba ekidda ekabumbi tukweyanziza nnyo ne famire yo mwebale nnyo tuwagala mwebale nnyo tulaba okitegeera ntumiddeko abaana bakukalwero mwenna mu akatundu bakayita simanyi oyaga osaba nnyama mayi kalero waliyo nnyama bona baserebu nayigidewo bingizi ne bagamba emusiza mutuna zibidde banange abaana bakalwero mwenna bogati bakayita bogati akatundu bakayita bogati baana bo bona so bamuzeeyi baana babo bamuzeeyi bawagira muzeeyi bawagire muzeeyi bane babale nnyo mubadde ddala kutuwagira Tuna Media batumiddeko mbagala nnyo mbagadde ddala ntumiddeko abantu b'Egganda bonna gye nsula mbatumiddeko mwebale nnyo kutuwagira mwebale nnyo kutuwagala n'abantu b'e Nansana mwenna bemanyi ne basimanyi ate n'abakadde naye tubalize mu 2024 kuba kimanyi tugenda kuyita mu bulungi omwaka otyo awo nno nze nsooka kutumira famire yange yebakuuma okubanga endabirira nembeerawo nange bandabirira sebe omanyi tugera bwe tudde eno katuwoza nze mbalabirira naye dda ssebo engoye zonna baba baziteeka mu mazzi zonna bazituuka mu pipa buli musajja alowooza nti wakabi omukyala gyali mugende ku mugongo ye tatawaana naawe ng'afuna baafu ziri ennene ngateekamu amazzi engoye zonna ng'aziteeka mu mazzi ng'ate onoolagawo otandika kuwoza Kato oli ludda wa kuba mpewo esimu ziba za mpewo wekumira awo nno mbatumira nnyo mbaagala nnyo mwenna famire ya Tronaz mbaagala nnyo mwebale kuyita mu nnaku nkulu ate mbagaliza omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe abasoma abakola mwenna mbagala mubeere bulungi abalabi ba Tronaz Media mwenna abali mu nsi yonna mbagamba nti mwebale kuyita mu Christmas ate mbagaliza omwaka omujja agubabeerere gwa mirembe gubeere gwa bisima ofune buli kyoyagala omukama akikuwe mwenna mwebale nnyo mwebale ddala okutukuumira ku mukoto guno ate mwongere wenna atanabakola kusubscribinga ku YouTube asubscribinga ate ogenda ku TikTok tufollowinge otulikinge osobole kubanga ekintu kitambula bulungi ate buli yenna amanyi nti azaala Tronaz kasita omanya nti nze ndi maama wa Tronaz nkutumidde era nkwagala nnyo wonna wooli oli Dubai oli America oli mu Bungereza oli Kenya oli Congo Sudani wenna kasita omanyi nti gwe oli omu ku kitundu ekizaala Tronaz nga gw'oli maama nze omanyi sirina maama ne kamaama oba bamuzadde eggulo abeera maama oba bakamuzaala kati ne bangamba nti waayi maama abeera maama mbaagala nnyo mbaagalira ddala kubanga mwe munfudde kyendi wadde maama yava mu bulamu bw'ensi eno ng'obudde bukyali naye mbeebaza nnyo anja kubanga era nti mbaagala nnyo mwebale ddala n'okunjagala kikulu nnyo ekyo ntumira bakasitoma mwenna abawagira abalanga naffe kikulu nnyo ekyo bakasitoma mwenna abawagira abalanga naffe mwenna abawagira Tronaz Mart Store Tronaz Laundry Dry Cleaning City View Gardens abawagira Ivory Hotel mwenna tubaagala nnyo ntumirako Mukisa Mpewo awe Nansana
Mukisa Hardware nkwagala nnyo Capital Hardware awo esangibwa awo Namusera nkwagala nnyo ntumira bangi Mugole Michael nkwagala nnyo Muchope Samuel Ongrepu nkwagala nnyo Mark Tugume nkwagala nnyo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala 223 byonna bye munkoledde ate biyongere ne mu 224 kintu kitambule ekintu kifabba kule walayi avaako walayi kirina okuba awo nno tubagamba nti Omukama atakuumira mpeera abatukuumire. Bye-bye.